Mukwano gwange Teeba tuli luddawa. Olunaku olwaleero tuli mu njuki. Obadde okimanyi nti kikulu nnyo omulimi okubeera ng'ate olunda enjuki. Olunaku olwaleero Dr. Maggie Kigozi agenda kubeera ng'atutambuza mu musomo guno. Omanye lwaki osaanidde okwenyigira mu bulunzi bw'enjuki ye abaffe. Obadde okimanyi nti akatale gye kali ate nga kafuna kiralu si kaakunoonya. Tambula nange olunaku olwaleero mu musomo gwaffe. Flavia Liga ge mannya gange. Amanya gaffe ssebo. Manya Sabbiiti Wilibbanyawo. Nze nkola wano ku byenjuki. Bitambula bitya? Ebyenjuki bitambula bulungi kubanga enjuki ezi z'olaba enjuki zibeera n'eddagala lingi. Ate bwe tutuuka ku makungula zibeera ku katale akatale k'omubisi weekabaawo zitunda nnyo. Mutunda omubisi? Tutunda omubisi. Okay. Akantu ako koolabaako kava mu njuki zino eno oba kayita propolis. Kano ka propolis kakola omugaso mungi. Kava mu njuki? Kava mu njuki. So ezi njuki z'olaba we omanyi ng'ensanafu ziba ziwunya. So olaba nawali weekali awo. Era enjuki ensanafu we zigezaako okuwunya. Zino enjuki zirina amagezi mangi. Ziddayo eno ne zijja wano eno ne ziziba obutulo obwo. Ensanafu we zijja zikwatirawo kati onogaama. Zikwatirawo kati zo ne zeesibira muli munda. We zituuka ekiseera zino ezaagenza okunoonya emmere zijja just ne zeekwatira ng'awo ne zitegeera waliyo omulaba yazze. Kati oli munda afuluma bufulumi omu ajja okulabula zino nga we zaagenze ne zitandikirawo kufuluma. Naye kati ono polopolisi kobe nga weetemye n'oteekako kwakwata. Polopolisi ono kasi oba ng'olina ekifuba temanyi mubisi. Okay. Omuntu ayagala okulunda enjuki biki by'alina okubeera nabyo nga tannaba tandika kuteekawo muzinga nga guno? Gy'asooka kubeera nabyo aba alina okusooka ng'okusimba nga waliwo emiti gino emituba. Just awo ategese ekifo. Emituba ng'agisimba nga gino emiti bwe tugirima? Agisimba just nga gundi nga kano nga we tukalimye. Bwe kimala okukwata n'atandika okukola ki? N'atandika okwetegeka okuleeta emizinga. Okay. Kati bw'aba aleeta enjuki aleeta njuki kika ki? Kisinziira enjuki. Kubanga ezo enjuki ziri za mirundi ebiri. Ebika? Ebika bya mirundi ebiri. Ekisooka? Kati ekisooka waliwo drone ono. Waliwo na gino kye tuyita enzungu. Emigaso zaazo za njawulo? Enzungu zino zimyuse nnyo kati zina zino eza bbulaaka. Kati we tuleeta bbulaaka oyo atuuka ekiseera waaba nga akuze okuzaala atabulamu ono omumyufu. Kati ne zeeyawula ate ne zigenda mu kifo ekirala. Zonna tezibeeraawo? Tezibeerawo awo. Lwaki kiri bwe kati ziri eri mwezivudde kati mweziteeka omubisi. Kati we zimala oteekamu omubisi we tutuuka ekiseera ne tuziwakula kati ziddamu ne zizimba te ne zizaala amagi amalala. Kati bw'oba oleeta ng'otandika okulunda oleeta ki? Oleeta nkulu? Oleeta nkulu. Erina kuba ng'eri mu stage ki? Era byeyina ng'ebyekuze jasi ng'ebuuka ng'ebuuka. Kati mugundi kati ogwo gwe tuyita omuzinga? Kati muzinga gwaffe omwo mubeeramu enjuki nga mmeka ng'ozireese? Enjuki ziba nnyingi nyabo. Ziba nnyingi? Just nga nze mbeera nga ndeese kano kakaasa box kaba nga kajjudde. Zisobola okukuliramu obulungi nga tezirina buzibu? Okay. Zireeta zokka. Kati obwo obutuli mwe ziyita nga bwe zifuluma nga bwe ziyingira? Kati ng'ezo oziraba ziyinza kuba nga walimu ezikuze ezinaatera okubuuka kuvaamu. Kubanga we zikulira awo wabaamu ne kwina akulidde awo kati n'atambula na zino ento
kati zino ezizizadde zo zisigalamu awo zezikola omubisi kati zino weziba nga zigenze awalala ne zisanga nga tutaddeyo muzinga ng'eyo engulu ng'eyo mubira nga maama nga wakugambye ziyingirirayo eyo just tuba nga tuziteze buteze eyo ziremu okugenda wala ate nga zimanya omuzinga wezitomereyo omuzinga wezibeerayo. Okusinga wano eno nga zino zendeeta buleesi ziba nga tezirina wezibeera luusi nengenda ng'eyo Kitalya ne bangamba ziizaawo mu kiswa ziizaawo mu kiti nenzijjayo nendeeta. Omuntu akola mu njuki alina kubanga ayambala atya? Just nga bayambala nga bisuuti ng'eno. Alina kubanga ayambadde nga ggwe? Bwe nnyambala bwe nti tekikola? Nga sambadde ovulo? Bw'obanga toli mutiitiizi kikola. Kubanga nga nze eno bisuuti nyambala ebiseera bya kuwakula. Kati ebiseera bya gendo zino na gye nzinonye ngenda nga wendi. Tezikuluma? Waliwo bendaba nga bazitaddeko ku neno bwe ziti baba balina magigi yazo. Era nange nyizo ziteeka na wano ku kyenyi n'entambula. Nga tezikulumye? Nange nziteekako n'entambula. Ndabanga ekizibu. Asito kikugukamu. Olina kubanga oli mukugu mu kyo. Kubanga kati nze ebyo nabibeeramu nnyo kumala emyaka 3. Waliwo ekitongole nze ndi mu Kigambo eyo side z'e Kabale. Waliwo ekitongole kye naali nga nkola nakyo kya Nature Uganda. Kati mbisoma nnyo kumala emyaka 3. Kati nenvaayo nengenda side z'eyo Bukwiri. Kati nga byendiko. Kati nenva e Bukwiri nengenda eno mu Nakaseke. Nenteekayo za gundi ebibiina by'abalunzi. Kati gye ebiri eyo. Kano katuyamba ki? Kano kasimooka. Katuyamba just ng'okugamba we tuba tugenza okuwakula. Tusimookingamu katono ne ziva wala eri ne zisemberayo ne tufuna omubisi obulungi. Muno munda mulimu ki? Wabaamu omuliro. Omuliro? Just yoteekamu butesi manda kimala? Tuteekamu amanda ne tuteekamu ng'akasa k'ente akakalu. Kempulira kawunyaamu. Kati bw'osimookinga nga zo nga zisemberayo. Kati just ziba nga zikwese wali ekisasala ky'omubisi nga tosobola kifuna ziba nnyingi. Naye kati osimookingamu katono zivaawo zitya guno omukka ne zeerirayo kati gwe n'ofuna gaapo ebisala. Enjuki zaffe nzireese ogambye ku kuwakula. Mmanya ddi nti kati nina okuwakula oba omubisi mweguli omwo? Zimala bbanga ki? Ziba mmala emyezi 6. Emyezi 6? Emyezi 3 tuba tusalira busalizi okuseevinga. Okusalira kyeki? Okusalira jasi guba nga gujjudde nga tezinaba kutuuka ekiseera kya kuteekamu omubisi nga byana. Kati gino emyezi 3 emirala okuweza 6 tuba tuzirina oziwa ekifo zikole ki weziteeka ebipya nga nawali nga zisiba omubisi. Kati ogujjayo mulundi gumu oba ogenda ogujjayo mulundi gumu kubanga kati ngeyo modern eliko bulo obuto bubeerako mu mubisi wezirukira omubisi buba 26 ku 24. Kisinga size y'omuzinga ng'eno olaba nene waliyo buno obutono obweru. Kati we tuba nga tutuuse ku time y'okuwakula tuba tubala obuto obwo. Just ne tuleka wano gaapo okuva wano okutuuka nga wano. Naye awaliko omubisi. Kati obwo bwetuleseeyo bujja zikuuma okulema okufuluma. Kubanga we tuba nga tuwakudde ne tuzimalira olw'omukulu ajja bula kyokulya kati afuluma atandika afulume. Kati owulira nga enjuki zigenze. Temuziwa kyakulya zo zeeyigira zokka? Zo zireeta zokka. Singa mu kiseera ky'omusana na bino by'okufuuyira nga twagadde zigende wala okufiirayo. Waliwo tugamba kati katuleete ng'akawunga aka muwogo oluusi akakasooli ne tuteeka nga wali ku tundubaale ne ziriira awo. Bw'oleeta n'oteeka ku tundubaali zo zivaayo ne zijja ne zivaayo ne zirya. Kati we zimala okulya kati amazzi we gaba kumpi nga weziteeka muli nga ndala nga wezisomba. Bange zinjuki
buli enjuki ebeera mu muzinga ogwo gy'olaba gyonna buli njuki erina omulimu gwekola. Bye bino bye twasoma Queen Bee ezo. Buli njuki ebeera mu muzinga eba erina omulimu gwekola. Kati tumenyeremenyeremu ziriwa zikola mulimu ki? Kati waliyo erongoosa ekifo ky'omukulu oyo. Waliwo zino enjuki ezifulumya enjuki endala ezimu ezitomeddemu ziri ne zizita kati zirina okufulumya abafu abo. Waliwo eno enjuki esomba omubisi yo neewandamu kasita akacupa nga kajjula wabaawo era egenda okasiiringa. Si yeekasiiringa. Waliyo enjuki eno esusumbula kano akawunga k'ebeereese nga zaagala okuwandamu omubisi. Zonna zibeera omwo muzinga. Zonna zibeera muli mu muzinga. Kati waliwo n'ezo ezibeera wali nga ziringa basikaayo olutava wali ku geeti. Ezo zikola security. Ezo ze zikola security y'okwegamba kati ensanafu we ziba nga zizze zidde eri ne zitegeeza ziri. Kati ne zitandika okusomba buno nga ziziba obutulo obwo bw'olaba. Enjuki zaffe omuzinga ng'ogwo guyinza kumpa kyenkana ki? Kisinziira kati nga weegubaze. Wabaamu sizoni? Wabaamu sizoni. Zirina sizoni eri wano eri. Kati ng'ogwokusatu tetufunye ekiri awo. Naye guno omwezi omusana we guba nga gwaseemu tujja funa ekyeyongeddeko ku mubisi gwetukungudde ogwokusatu. Omusana guzireetera okwongeramu? Enkuba ezikosa? Kubanga enkuba weba etonye tezitera okufuluma. Bwe ziba nga tezifulumye zisigala muli nga zibeera ku tulo otubaddemu nga zirya. Kubanga kati obudde awo buba nga buweeweddemu nga tezisobola fuluma. Naye ku musana ziba zitambula. Kati we zitambula n'amaanyi agakise n'amazzi gaba mangi. Gaba mangi okwegamba ziwandemu omubisi. Kati waggulu ng'egwo omuzinga waggulu nawo ne wabuguma. Kati we wabuguma ku bbaata eryo ebbugumu liyingira eno munda kati omubisi ne gujja nnyo. Waliwo woolabira n'ogaba kati nno zino enjuki zange tezikyampa zikooye nga zikaddiye? Kati enjuki ky'oba nagambye omwami oyo tekyetaagisa enjuki okugitaataganya. Kati nga zino ze twateeka wano ku gulawundi wano ze zirina okubeera wano. Ekiseera ky'okuwakula si kugenda kuleeta egiri wala eri ogireeta wano. Kyetaaga ogiwakulira wali n'ogireka awo. Kubanga we tuba nga tugiggyeeyo waliwo eziba nga zaafulumye ku ssaawa 12 ku ssaawa 11 ate nga zigenda olugendo nga namayumba lusinga ebuwalula ne zibeerayo eyo. Kati okugenda okudda obudde ne buzikwatira mu kkubo ne zisula. Kati we zisula mu kkubo kati ku makya we zigenda okutuukira ku nyumba nga muzinga tekuli kati ezo ziba zibuze oba tomanya omuwendo senkana ki ezisigaddeyo. Kati we zibula omuzinga gugulaba nga ziyingira sipiidi kati n'ogenda okulaba ng'ebbanga liyise okwo okuzikyusakyusa kati nga ziyingira emu manya zire ezasigala era ezaabula zino zo z'okuwakula kati oluusi oziwakudde nga walimu omubisi omungi. Kati woba ng'osala omubisi wali w'osalidde guyinza okuyiika. Kati omubisi we guba nga mukwafu n'osanga kati zimu nga ziguddemu nga zeekutte ku mubisi ezo nazo nga nfu. So kati awo n'osanga kati nga zigenze nga zikendera olukendera kwe kuteekamu amaanyi amatono obutakola. N'osanga omuzinga gwandibadde nga gujjulira emyezi 6 kati nga gukwata 7. Ebintu ebisinga bye tulunda bibeera n'endwadde ezibirumba. Wali okyegenderezaako ku bizibu ebitera okulumba enjuki ezo oba mu ndwadde? Endwadde ku njuki teziriiyo. Ate ebizitawaanya ebirala? Ebizitawaanya nga buno obuwuka bwa munyeera obwo buzisumbuwa nnyo. Waliwo n'ekiwuka kye tuyita ekiwojjolo nakyo kizisumbuwa nnyo. So ebyo buli wensanga emizinga gitera kubeera nga giri raised waggulu. Sisobola giteeka wansi? Kati wansi nga weegula oba wano wansi ku ttaka? N'entuuza ku ttaka nga giri awo mu nnyumba yange. Mu nyumba? Mu nyumba osobola.
ziba zijja bulungi kubanga buli wenda bandaba bazikoledde obukutandaalo nga ziri waggulu ng'era wetulabaawo ate awo waggulu nga woolaba zo we ziba nga efuluma wefuluma esooka kwetooloola mu kwenti lwaki yeetooloola kati weyeetooloola bekwata dayirekiti y'ekire kyegenda okuyitamu kati wano wansi eyinza okufuluma kati netandika okwatakwata wali wansi naye kati wanene sooka kulandinga nekola bwenti netambula kati be oluusi emakinga nawe wegenda okukola ki wegenda okukomerawo katugere webaga eyise nga wano eyinza okuba ng'egenze eno ogira ng'egenze eno nekyuka nedda eno kati okuva eno erina okuba ng'ejja direct omuntu mweyayise kyova olaba wansi nga tekyetaagisa ekirala kwe kuba nti tuzirabirira akafo kalungi kalimu ekisiikirize omusana we guyitirira nagwo si mulungi amazzi tegali wala amazzi agaffe gayita awo wansi ekirala tulina ebimuli zisobola okutambula nga bwagambye ne zituuka ewala naye ffe tulina emmwanyi ziri wano kasobole ali wale naye yaliko ebimuli tulina emiyembe waggulu eri n'amatooke gonna galiko ebimuli ebyo byonna biyamba ku njuki kitegeeza omuntu ayagala okulunda enjuki afuba okuziterawo environment wezisobola okubeerawo ey'ebimuli ey'emiti kati oba nga tofunye nga tolina emmwanyi ogenda n'ofuna nga kakalilandula okategeera kati nako n'okeetooloozaawo n'osimba kubanga nako kaziyamba kaba nga kamaze okumulisa mukama wange twogereko ku process ey'okuwakula process y'okuwakula kati nga guno omwezi gwe tulimu tugenda kuwakula kati we tuba nga tugenze okuwakula waliwo ekyo okuwakula ng'omubisi guli ku katale kidomola kiba nga kya $5 awo nga si katale ekyomubisi nga kya $5 kiba kyetaagisa ku $60 we tuba nga tufunye akatale akalungi akatale kaabo kali wano munda mu ggwanga oba n'ebweru mu ggwanga n'ebweru yonna kubanga kati nga ffe we wano eno we tuba nga tukwegamba tutundire wano kilo tugitunda $1,000 kati we tugenda mu liters tuba tugutunda gumu kitundu tetunnabakola gwaffe kuliko zure naye ye plan eddako tubadde tukyayongeramu kuti ku hives guwereko kati at the moment bannaffe bajja ne bagutugulako bo ne bateekamu ngaabe nakaseke eyo gye nateeka gundi eyo kubanga nakaseke baatuwayo iika 2 za kulundiramu enjuki kyokka kati ne bazimbawo office akatale k'omubisi we kasangibwawo gye twateekayo n'emizinga giringa wali ku mulyango we bakugamba genda waleere nakaseke osangawo emizinga waggulu oyingirawo byenjuki weebibeerawo kale dokita ndowooza kati sibula abadde atulaba abadde batulaba twebaza nnyo Salt TV okuba nti ebatuusizzaako okulunda enjuki epiary eno si nzibu epiary nnyangu ate teyeetaaga kifo kinene nnyo ffe tuli mu kinene ogwo mu kisa naye teyeetaaga kinene nnyo osobola ogiteeka buli wamu kati bwe tubijja wano ne tutunda ne tufunayo kye tufunye twagala okuba encouraginga tuyambye n'ekyalo kyonna kubanga enjuki eyaffe ekimuli tegenda ku kyaffe kyokka etambula ekyalo kyonna nebayamba nabo mu luzungu ku pollinatinga ebirime byabwe ebirala nga ffe bwe tuyamba mu mwanyi mu kasooli mu miyembe mu matooke buli kiyina ekimuli enjuki etuukaayo nebanga pollinatinga n'ekiyamba okukola obulungi erina omulimu gw'amaanyi nnyo enjuki mu kukola ekyo weewaawo tweyanza nnyo tweyanzeeyo omulabi wange omulungi owa Soul TV obiwulidde
ebyo byonna bulungi obuva mu bulunzi bw'enjuki. Ndowooza okiwulidde bulungi nti bwe kibeera nga enjuki si budde bwayo bwa katale ak'amaanyi ekidomola kya $500 naye singa kibeera nga akatale kali waggulu ne ku kakadde osobola okukitunda. Awo nno yingira obulunzi bw'enjuki obeere nga weeyolera ku zzaabu ate buli mu ggwe omulimi nsuubira nti ebirungi byazo obitegedde. Dr. Maggie Kigozi bw'atyo bw'atutambuza olunaku olwaleero. Flavia Liiga ge mannya gange paka wiiki ejja n'omukugu waffe omulala. Bankuumire Mukama. Bye bye.